Yo, this is equal SC wano ku S series. Mbabuuzaako nga bulijjo. Gwe wenna sinziraawo n'oba ng'otulaba wano. Kwebaza era Katonda akuwa ky'osinga okwagala. Naye era njagala okwebaza Katonda tukuumye nze naawe nga tukyali balamu. Ate era nga alina byatukoledde naye tumwebaza. Wabula ate n'ensaasirako mmwe mwenna nga tebigenze bulungi. Katonda ali abasaasire. Okay? Mbera SC wano ku S series. Lero nga twabagamba tino S series personal development, health, finance, lifestyle ne relationships. Yes, lero tuze personal development. Tugenda kunyumyamu, tugenda kuwayamu. Togere era nga lero mbaletedde abantu kitwayise ba essential profession people we need in lives. So we need mbaletedde abantu musanvu, actually 7 people. Ngoba oli awo obetaaga bulamu bwo. I need them seriously. Nga obetaaga 7 essential profession people. You need them. Okay? 1, personal doctor. Abamu muyinza okuba muli awo ne mugamba why am I talking about a personal doctor? Twala. Yes, no uyanga amugongunuma twe tukaba ebintu bingi. Nakoga abanguleyo ki nogera nogula eddagala just no olina gagenda oguleyo ka panado no kagula nogera ne wejjanja ne gugana no oba ekintu ne kigana nogera nogula ne kigana. Okay, so ate senga oba ina personal doctor onkwira ku bizisimu nomugamba omanyi ndi mulwadde doctor najja na ku appointment ne mukebere mulwadde notayo na sente. You don't spend money ngo osasanya ojjanja bachotamanyi banga engejo banga toli musawo, so you can't treat yourself. Yes, goyinza kuloza mugongo kino kye kikukulumya mutwe kye kukuma ate nga kirala. So oba na personal doctor kikuyamba okusavinga sente notayo na sente mu pharmacies, kikuyamba okubanga wetegera bulungi. Personal doctor atakuyamba okubanga okola medical check up at any time. Okay, yes, personal doctor ate ayamba no recommendinga kyatasobodde kujjanjaba asobola kulaga nagamba gende wagundi akujjanjabe gende wagundi akujjanjabe kiba kiyamba. So personal doctor in life oba wetaga personal doctor. Okay, so number 2, personal lawyer. Okay, ebintu bino tulabanga byakusaaga. Okay, yes, kwanga obuzibu busobola okujjira at any time nga tomanyi na kumanya. Oyinza okuba oli awo ovuga n'okoona omuntu. Oyinza okuba oli awo n'ofuna ka incidents ne bakusiba n'ogenda mu kkomera. Okay, abantu bangi baba basibye n'asubira mu kkomera n'akola ki oba oluusi amateeka ne gamukolebwako kya in a bad way just because talina lawyer nga process yagenda okumala okunoonya lawyer nyingi nnyo okubanga kimutaasa oba kimwonya. So wobeera ng'oyina personal lawyer wo, such incidences zijja kujja naye okuba okubika simu lawyer wo najja ne mu sorting out these things ebintu ne banga kugamba mutereezeza bulungi. So personal lawyer naye omwetaaga. Okay, abajja kuyambako ebintu ebimu toba tobimanyi. Oyinza okuba wasoma, oyinza okuba ki ne buli kimu kibaako n'omuntu omumanyi. So personal lawyer ajja kuyamba mu bintu byonna ne ziba finances ne ziba ki personal lawyer omwetaaga. Okay, number 3, financial advisor. Okay, bantu bangi muli awo oyinza okuba olina sente, olina businesses zo ziganyi zitambula singa bw'oyagala. Yes, naye nga bintu bitono nnyo ebibulamu niyo okuba tomanyi, tolina idea, tolina kyomanyi newekanga sente oba oluusi zonoonese naye tagaanga ebintu bingi biganye oyagala ku investinga but you don't know, tolina idea n'emu ku business but you feel like you get the money, you can do something. So when financial advisor wajira, okay, go out there nonya financial advisor ajja kuyamba ujja mubuuza kino things concerning business, things concerning your money, investment, savings, wali tata osasula meka katono nnyo nabanga akuwabula. Yes, when it comes to finances, when it comes to some money. Yes, so wetaaga financial advisor. Okay, number 4, personal advisor. Wali abadde financial advisor agenda kuwabula mu byansimbi, so wetaaga personal advisor. Okay, personal advisor wano wajira ayinza okuba life coach, ayinza okuba byonna category ezo ebintu ebyo. So ayinza okuyamba when it comes to your career or when it comes to your
wonna abeerawo. So personal advisor tetuganye oyinza okuba oyina ebintu ebimu biganye oli busy chi kaba everything buli kimu kina limit. Okay, so when you get to know these people balungi, so personal advisor ajja kuwabula gambe kino wekitiwe kino okutambula awana wakozeewo bwoti wano watu walina okuwa akuwa directives ate kino abantu bano ekibatwala kusoma nawo ekibatwala okusoma kuyamba bantu. Okay, counselors bona. So please, you need such kind of people because they will help you out when it comes to life, when it comes to your personal issues. This may be your relationships, this will be your family issues. These people are there to cool you down, these people are there to advise you, these people are here to direct you. Babenga bakutwala awo nyine wetaga. So you need a personal advisor in life. Yes, no more kusente. Yeah, abantu amu yes. Oyinza oganiriza naye nga ate senga oba omwestanse okola ki omwebuuzizaako buli kimu kisobola okutambula obulungi. Ebiseera ebimu tulemererwa naye just nga ekitulemesezza magezi. So leka tufube nnyo okulaba nga tunoonya ebintu bye tutamanyi mu bantu ababimanyi. Kyo kiba kikuyamba obutaspendinga nnyo sente obutayogerwako obutafuna okitegeera kiba kikuyambira ddala nga wokitegeera. Okay, number 5, personal engineer when it comes to kumwe abavuga ebiduka. Okay, yes, personal engineer abane ebidala yes oba kitwaliga personal mechanic. Okay, yeah ne engineer actually okubeera nga buli office ekintu oba kati abavuga emotoka bakola ki nga office ekintu omala gatomera buli omu chiba chikukostinga if you didn't know. Okay, naye senga ofuna omuntu nga aba mechanic oba oba oyina obuzibu okewaka oyina nga wetaga engineer oba wetaga mechanic ngoyeko ojemu kubira esimu ajuka rushing abamanyi n'ekintu engeri gye kyafuddemu abamanyi kiba kikuyamba butakostinga nnyo kiba kikuyamba okuwanga omuntu omwesiga nabanga olunsi oyina obadde ogenda ku office ekintu ne kifa nejjukira omuyina kati okusinga okufuna buli gosanze oyinza okuba otosobola mwesiga na motoka ye tosobola mwesiga na bintu byo. Okay, so obeera n'omuntu nga ali personal oba ng'omuntu omanyidde ebbanga kiba kikwanguyira. Oyinza okuba obadde motoka ebadde ku luguudo olina woolaga neefa oba neefunamu obuzibu omuntu oyinza omwesiga olwokuba abadde ajja kkanikira ojja mwesiga era ojja mulekere nga tolina nakutyamu wadde. So ebintu bino tulina obiyiga. Okay, tubeera n'abantu betukozesa nga we need them kugamba tuleme kubanga tomera gosanze kubanga ojja kufuna obuzibu tolina personal mechanic abantu bano basanga bali busy oli omusange agambe nze nkimanyo kikola ate weekange nga n'ekibadde ekiramu akisebusi. So please you need such a kind of a person in life obulamu bwenga butambula bulungi. Personal driver. Yes, I come back to you. Oyinza kuba tolina motoka right naye ng'olina enguudo ez'empanvu zotera ogendako biki yes, you can hire a driver. Yes, nga akuvuga mwezi ngende empanvu biki yamanya speed yo yamanya where to go biki twewale kubanga abantu bangi tubalabye nga bali nnyo specials ne babatta ne bakola biki ne bakola naye obeera n'omuntu ng'ono nga personal driver omanya ajja kuvuga bulungi akuse bulungi gy'olaga atera at times you negotiate nabanga takusera nakusera olwokuba mufuula tino akalimu kadeire nabanga kuvuga bulungi nabanga kintu kitambula bulungi nga we tukyetaaga. Yes, so number 7, personal account oba personal manager. Okay, a lot of people twina businesses nga twasoma commerce, a lot of people buying business buying ebintu byebakola naye nga tebamanyi ngeri najja bibalamu. So newesanga mulimu corruption mungi abantu baba bakozesa biki yaroza tasobola kumanya yalaba bulabe bituwe biri ekintu kitambula so nga ate sente zinzo kwa zinawe zibulire wala. So you need a personal accountant omuntu agenda ba you need a personal manager nga abale ebitawo byo straight good nga tu omwesiga nabanga kugamba kino na kino ekituwe kitambula twakoze losses wezi twakoze profits wezi chikuwa embaliri ya business ate chikuwa okuzimba business yo noba ngoma ntino omwaka guno nakola profits wezi omwaka guno nakola losses wezi tukoze tutya okwongera mu business tukoze. So you need a personal accountant nga ajja kubala ebitawo byo bulungi ku business zo oba wawo na as long as you have a business nga you need someone okubalira ebitabo. So you don't need to ogende nga okola chokola no please, you need all these people actually they are essential people with professions. So you need them in life because
si kwejalabya nga bamu bayinza okirowooza, but we need them kubanga weebali to help us out, okay? So please you should try this, okay? I've been S one of S series. Don't forget nombera ku camera name muina photographer and videography gwe nayagala emikolo mbaga kwanjula kuchala baby showers, birthday parties. These were here to sort you out. Basangibwa wandegeya au katale ku North Wing. So basangao ne mubanga mukwatagana bulungi kino kibanga mukitwali yaddala ku level endala, okay? Ate ku sente ensamusamu. Batera sokola wa Siov Advertising Agency. Yes, basobola okulangira business yo okutundira ebintu byo, they do digital marketing, online selling, byonna attraction promotions, branding, byonna babikola. So please, you can find them at Nasa Road or onobakubira ku 0784-435-441. I've been SC, one of S series. Love you. Let's meet again next time.